bwe bukeeredde olwaleero lwa Monday ng'enteekateeka zikoleddwa mu wiikendi eyise. Omunnyampuliriza njagala kukutegeeza nti eggwanga erya Amerika nga liri wamu n'eggwanga linnaalyo litabani lyalyo era abanywanyi ab'omukago Isirayiri bamaze enteekateeka ekyombo ekirala ekinene eky'amaanyi ekyetissi ky'ebyokulwanyisa by'eggwanga erya Amerika kyolekedde eggwanga erya Iran nate olwo kiryoke kyegatte ku byombo ebirala ebiriyo ebikulembeddwamu ekyombo ki USS Abraham Lincoln ekyagendayo ku ntandikwa y'omwaka guno. Ensonda ezeesigika zitegeezezza amawulire nti ekyombo ki USS Gerald Ford eky'eggwanga erya Amerika kimu ku byombo eby'omutawaana nno weba twabyogerako wano era tujja kuddamu tubyogere nti kino kyolekedde okulumbisa oba okulumba mu kyondo kya Bwarabu nga n'ekigendererwa kyakugolola ttumba eggwanga erya Iran eryefudde nampulira zibi eryefudde kagubiiru mwattu mu kyondo awo ekya Bwarabu ng'enteekateeka zonna ezikolebwa ziraga nti n'enteeseganya wakati w'eggwanga erya Amerika ezibadde zoogerwako ziyinza okuba zigenda kugwa butaka era ziyinza obutatuukwako ne bwe zinaba zituukiddwako ziyinza obutavaamu kalungi okusinziira ebigambo ebiva mu ggwanga erya Iran wakati waabwe n'eggwanga erya Amerika. Kakati nti Amerika wano weesinzidde neka nti obanga bwe gutyo bwe guli leka n'ekyombo kino ki USS Gerald Ford kigende kyegatte ku kinnaakyo Ibrahim Lincoln olwo nno lulyoke lukoye. Ampuliriza omulungi eggwanga erya Amerika okusalawo bwe riti musajja mukulu Donald Trump yamaze kuwulirwa ng'ayogerwa bannamawulire bwe bamubuuzizza ekituufu ku ebyo byateekateeka okukolera eggwanga erya Iran. Yabategeezezza nti mu butuufu bw'atunulatunula newankubadde ng'ayagadde nnyo wabeewo enteeseganya kyokka bwe yeetegereza ennyo enteeseganya zino zirabika ziyinza okugwa obutabanga bwe yazisuubira era ziyinza n'obutabaawo. Kale nno olw'okubanga bwe gutyo bwe guli n'asalawo kabeeteeketeeke kubanga agannannyuma tegalinda ngoma bwe kibanga eryo ly'ekkubo eggwanga erya Iran gye likutte balisangeyo baliwuttulire eyo okusinga okudda mu kulindiikiriza ebigambo ne bitatuuka mangu. Ampuliriza kino kyongedde obunkenke mu bigambo ebibaddewo kubanga njagala kutegeeza gwe munnyampuliriza nti gye buvuddeko emabega Katonda bataagala ntalo tubadde tutandise okuguma nga tugamba nti Donald Trump ono alabika gy'akutte oba ekkubo lyakutte liyinza okubeera nga lye linaagasa tuleme kulaba lutalo wakati w'Abamerika n'Aba-Iran mu kyondo kya Buwarabu awo kubanga abantu bangi bazze balabula nti olutalo wakati wa Iran n'eggwanga n'amawanga Isirayiri ne Amerika kasalubaawo mu kyondo kya Bwarabu awo ensi tejja kusigala nga bwebadde. Naffe abali eno ewala nakubuulira nti ebigambo biyinza obutatusigalira nga bwe bibadde olw'ensonga nti ensi za Bwarabu awo ze zikwatiridde sekita ey'amafuta ate naffe tugasa wano tetunnaba kutandika kugamba nti tujja kweyambisa amasannyalaze oba gaasi ekisinga okutugasa kwe kubeerawo kw'amafuta. Kakati nga bw'otunula n'olaba nga olutalo lwolekedde okuyingira ewava amafuta ne bwe weebuzaabuza otya kiyinza okukutuukako. Kati obunkenke obwo bwe bweyongedde musajja mukulu Donald Trump bw'awuliddwa n'okuwulirwa nga ebibuuzo biri abiddamu n'agattako n'ekigambo ekirala ekinene ekyesisuwaza nti mu butuufu Amerika ne bw'olaba esindiikiriza ekyombo ekyo kyegatte ku kiri mu kyondo kya Bwarabu awo ekiddirira kaakati ekisaanira okubanga ky'ekyomugaso kwe kugirako ddala obukulembeze bw'eggwanga erya Iran. Musajja mukulu Ayatollah Ali Khamenei ne basajja be Bamasuudi n'abalinganga bwe batyo bamale baveeko olwo nno ensi lw'enaatereera. Donald Trump yagambye nti kino ky'ekyomugaso singa enteeseganya ziganda ekyomugaso ekisinga kwe kuggyako Ayatollah ne basajja be olwo nno ensi lw'enaafuna emirembe. Kaakati kino kitegeeza nti okusindika Ford eno oba ekyombo kino ekimanyiddwa nga Ford mu kyondo kya Bwarabu kitegeeza kwongera pressure kwongera kaliro ababuuza nti kasukaali keeko oba kigende kyegatte ku kiri kinnaakyo olwo nno balyoke balabe obanga ddala eggwanga lino lyongera okwogera ebigambo bye lirina okwogera oba okwogera ebyo Abamerika bye bandyagadde oba bye baagala okuwulira. Kaakati nno olwo abagoba oba abakola ku kyombo kino ekya USS Ford bye bayita Carrier Strike Group bagenda nti baategeezeddwako baba baguliziddwako nti abange kakati omulimu gukyuseemu mwolekedde kugenda mu kitundu ekya Middle East awo era mu nnaku ezitali nnyingi muteekeddwa okuba nga mulina we mudookinze mu kitundu awo
kubanga bano onajjukira nti babadde mu bitundu eby'eggwanga erya Venezuela mu Caribbean awo oluvannyuma lw'okuba nti kino kyekyombo ekyagenda okuliraana eggwanga lino oba okutuuka mu ggwanga lino erya Venezuela olwo America eryoka emaamula musajja mukulu Nicolas Maduro ne mukyala we be baatwala ne baggalira mu ggwanga erya America. Era onajjukira nti Ford eno nga tennaba kwolekera kugenda mu mulimu guno gwali Venezuela mu kumaamula musajja mukulu Maduro, lino lyato lyasooka kubanga lyatumibwa mu Europe eyo. Onajjukira nti mu mwezi ogw'October lwe lyalagirwa liveeyo ligende lyolekere Caribbean olwo liryoke likole mission eno eyakoleddwa ku ntandikwa ey'omwaka guno. Kakati era babagenda nti eyo omulimu guweddeyo mugire mufunyemu kwolekere mu kyondo kya Buwarabu awo ate olwo nno tulyoke tukole omulimu omulala ogugenda okugasa eggwanga lino erya America olw'okubeera n'ebyombo ebifaanana nga Ford ate n'eri Lincoln nga bwe nzize njikutegeeza. Nkubuulidde ku bagoba oba abasajja abakola ku kyombo kino ki Gerald Ford ku luyakyo baabategeezeza lunaku lwakuna, naye ng'olwokuna luno lwagenze okutuuka balyoke bategeezebwe ku mulimu guno gugenda okubeera mu kyondo kya Buwarabu. Ojja kujjukira nti eggulo limu omukulembeze w'eggwanga erya Isirayiri Benjamin Netanyahu yabadde agenywaddeko munda mu ggwanga erya America era ku nsonga ze zimu ez'okulaba engeri etya eggwanga erya Isirayiri n'eggwanga erya America gye bayinza okwekobaanamu ne bakwata eggwanga erya Iran amavumbavumba okufaananako nga bwe baali balikutte. Nakutegeezezza wano nti enteeseganya oba olukiiko luno terwabadde ng'olwa bulijjo era musajja mukulu Benjamin Netanyahu ow'eggwanga lya Isirayiri yavuddeyo mu magumuli mu nnyindo nga mazima ebyavudde mu nteeseganya oba mu nsisinkano eno tebyamusanyudde wakati we n'omukulembeze w'eggwanga erya America Donald Trump, kubanga Donald Trump yamubuulidde ekyamazima byonna bye baagala Abayisirayiri abimanyi, naye kye bagenda okusooka okukola bwe kuwa eggwanga erya Iran omukisa bateeseganye nalyo olwo nno kye banajjamu kye kinaabawa ekiddako, kubanga enkula y'omutwe bulijjo yeekuwensanirira. Bino omusajja mukulu Benjamin Netanyahu tebyabisiimye n'akamu, kubanga kyategerekese nti ekyabadde kimututteyo kwe kwongera okukukaatiriza ensonga nti mu kifo ky'okudda okuteeseganya n'eggwanga erya Iran bandiwutudde liwuttule, so ng'ate era ne bwe bandibadde bakuteeseganya nalyo bandibadde boogera ku nsonga ez'omuzinzi, ezimu ku ezo ezize zoogerwako gamba ng'ensonga ya nukiriya, kyokka ng'eyo gitadde ku bbali kubanga ne bwe bandigirese, kubanga waliwo ensonga endala eyokya y'emizinga n'ebyokulwanyisa by'eggwanga erya Iran ebyo ebyogerwako bimbattudde eby'amaanyi, nga Isirayiri yegamba nti waliwo obweraliikirivu nti ne bwe banaaba bateesezza ku nukiriya nga Iran bwezekkiriza kiddala kituufu nukiriya yeetaaga okuteesebwako kubanga muyinza n'okubaamu omukisa America n'etuuka bwe banaaba batuuse ku nzikiriziganya n'ebajjako envumbo ze bakakaatikako ebbanga eddene bulijjo mu bulamu bwabwe ekyonoonye ebyenfuna eby'eggwanga erya Iran. Wano Iran neeteefuteefu era eyogera lunye ne bajja kubyogerako era bijja kuggwa kubanga nabo bawulira nga bibanyiye, naye ensonga y'emizinga egy'amaanyi, ensonga y'enkola n'enteekateeka n'entetenganya yonna ey'okukola ebyo emizinga egyo egy'amaanyi hypersonic, Iran yagaye nti kikafuuwa Haramu Alamaini si beeteefuteefu kugiteesaako wakati mu nteeseganya ze bagenda okwogera n'eggwanga erya America. Kyokka bino byagenze okubaawo ng'era Iran ebuulidde nti mazima tebasaanye kuwuliriza n'akamu ggwanga lya Isirayiri, kubanga Isirayiri yo bulijjo eriwo okutabangula nsonga, ng'era yabadde egenze mu ggwanga erya America ng'eyita mu mukulembeze waayo Benjamin Netanyahu alemese enteeseganya ezibadde zisemberedde okubaawo, naye nga n'obweraliikirivu bwa Isirayiri bambi obuteeka ku bbali. Mu lutalo olwabaddewo mu mwezi ogw'omukaaga lwe baayita the 12th day war oba olunaku olutalo olw'ennaku 12 bwe lwaliwo, ekimu ku bizibu Isirayiri bye yasinga okwolekera mwanatu okwawukana ku kye yali erowooza ekya nukiriya yali temanyi nti abasajja bano ab'e Iran bayina embavu eziyinza okwenkananga Isirayiri ze yalaba ku mulundi ogwo, anti ebikompolo eby'amaanyi bukyalubanga lwa mmindi byayita
mu byokwerinda by'eggwanga erya Isirayiri ne biyingira ne byabuluzaamu defense mechanism ey'eggwanga lino era n'okutuusa kati baaleka bafumbya miyagi. Ng'ekyamazima Isirayiri ne bwerowooza ku lutalo luno nga bwerwagala lubeerewo erowoozaamu ate n'etya kubanga ekimanyi byabasajja bano ne we babeeredde nga basiriikiridde okuva mu mwezi ogw'omukaaga olutalo luli nga luwedde tebasinza okukolako ekyamaanyi kwe kwongera amaanyi mu mizinga gyabwe nga n'egimu baagigezesezaamu naye nga ssebo gikubira ddala ebya ddala era Isirayiri n'ekiraba mazima kya buntu era kyekisingira ddala kya mugaso okulaba nti ne bwe baba teboogedde ku nyukiriya naye emizinga gino abasajja bano gye batembeeta mwattu gyandyogeddwako kubanga okunoonyereza kwalaze nti mu kasiriikirira akakabaddewo okuva mu mwezi ogw'omukaaga eggwanga erya Iran teryongedde nnyo kukola nyukiriya yatte okwongera kwoyo gwe baayina oba Amerika ne Isirayiri gwe baayonona wabula okwongera okutereeza enfa ezo ewagambibwa okubeera nyukiriya ono ne waakolerwa batereezezaawo obutereeza n'okuddaabiriza ebyo ebyayonooneka kyokka ensonga ya hypersonic missiles yeebadde ku mwanjo nnyo mu ggwanga erya Iran era nga Isirayiri erowooza nti singa Amerika ne Iran bamala ne bakkaanya ku nsonga za nyukiriya Amerika n'emala ekkiriza eggwanga lino erya Iran ne lisirisa nyukiriya ne liddamu okufuna ensimbi nga liyita mu bikompola bye likola kale olwo nno ebikompola bigenda kufuukira ddala bya mutawaana era by'amaanyi n'okusinga nyukiriya oli ayogerwako kakati nga mu buli ngeri yonna eggwanga lya Isirayiri lyandyagadde oba kukuba bakube oba kwogera boogere ku missiles zino ezibasuza nga bakukunadde nga fuuku kukabada kyokka amawulire bwe gagudde mu matu g'Abawarabu Iran n'amawanga amalala agaliraanye ojjukira babadde bakimanyi era nga baalabula dda nti embeera yonna enajja n'etuuka ku ggwanga erya Iran nkutegeezezza tegenda kukoma Iran yokka wabula amawanga amalala gonna ageetooloddewo Iran yalabula n'amawanga ne gagiwaga ne gagibuulira nti mazima tebagenda kutya ye Amerika kenayingira enfo za Amerika ezisangibwa mu kyondo kya Buwarabu ze zinaayonooneka kubanga nakugamba nti bw'obanga okutte amayinja ate nga naawe okimanyi butereevu nti oyina ennyumba ya birawuli oluusi ogawummuza kakati amawanga gaabuulira Iran nti gwe totya wamala jja tujja kumuloga ekimuwujja kasita ayina enfo ze n'abasirikale baakukulidde mu bitundu eby'enjawulo mu kyondo kya Buwarabu awo kakati nno gwe mulunnya mpuliriza amawanga gaongedde kulabula Amerika nti tejja nga bwerowooza nti ejja kujja ebyo biggwe bwe bityo nga bwe birina okuggwa omulundi guno kiyinza okubeera nga kiralamu nnyo era kyeyandikoze kwe kwongera okuteesa kubanga njagala kutegeeza nti Iraani mu byekkaatiriza kyekyokuteesa ku nsonga za nyukiriya ate ng'ekirabika nga Amerika kyeyagala okuseeseetukako oluvannyuma lw'okuwabulwa kwa Isirayiri kati omulungi ampuliriza ebyo bwe bityo biri eyo mu kyondo kya Buwarabu ebigambo birungi si birungi olutalo olubadde ng'olunaasiriikirira naye ke basindise Gerald Ford ono newankubadde nga kimanyiddwa era Amerika yakyogera ng'eyita mu Donald Trump oyo okukola ebifaanana nga bwe bityo naddala ebyokusindiikiriza ebyombo n'ennyonyi ennwanyi n'abasirikale okugenda okulaba bwe guli n'okwongera okwetegereza mu kyondo kya Buwarabu awo baba bongedde kwagala kukuma muliro bayinza n'okuvayo nga tebalwanye naye kino kiralamuko kubanga olutalo luno onojjukira nti lwali lubindabinda ku ntandikwa y'omwaka guno oluvannyuma lwa Iran okudda mu kwekalakaasa bannansi ne badda mu kwekalakaasa obuuyi obwo gavumenti n'emala ebatta obwenkanidde awo Amerika awo yali eyagala okuyingirira naye akaliro kadde kagenze kakkakkana mwattu nga tebakyabiwa nnyo nga oyinza n'okulowooza nti olutalo lugize ne lugira naye we twogerera olwaleero wiiki eno weetandikidde puresha yandiba enneneko okusinga wiiki eweddewo eyaggwereddeko era gwe omulungi ampuliriza bino bigenza okuggwa ng'amawanga mu Europe awo abantu emitwalo n'emitwalo bakuŋŋaanidde mu mawanga ag'enjawulo omuli eggwanga erya Bugirimaani omuli amawanga nga Bufalansa n'okutwaliza wamu amawanga agakola eggwanga erya Europe bavuddeyo abantu abawagira eggwanga oba abawagira enteekateeka ezigenda mu maaso ez'okukuba eggwanga erya Iran songerwe okusinga okudda mu kuteesa enkuŋŋaana ezibaddemu n'okwekalakaasa nkubuulidde nti wonna mu nsi zaalabiddwako olunaku olw'omukaaga oluvannyuma lwa musajja mukulu Reza Pahlavi
yali mutabani wa za bwe bukulembeze mu ggwanga erya Iran obwasembayo okubaawo obufaanana obw'ennono. Njagala kutegeeza nti buno bwagibwawo mu mwaka ogw'ol1979. Eggwanga erya Iran bwe beeziziba bamale baleete Ayatollah kaakano bwe bukulembeze obugenda mu maaso munda mu ggwanga eyo, naye nga bajjawo buli obukulembeze bwa za. Kakati abamu ku baana ba za we kuli ono Reza Pahlavi awangaalira mu mawanga ag'abazungu eyo mu Amerika, eno gye yasinzidde n'akunga abantu okuvayo beekalakaasi nga beegatta ku beekalakaasi abaa okwekalakaasa okugenda mu maaso munda mu ggwanga erya Iran olw'okulaga obutali bumativu olw'ebyenfuna ebitootooganye ng'ensimbi eyiika n'ebirala ebigambibwa okuba nti obukulembeze bw'eggwanga erya Iran olwaleero obukulirwa Ayatollah Ali Khamenei bwamunguba, tebuli nayo, tebuteekeddwa kuba nayo, busibira mu bbwa n'ebirala bingi ebibukonjerwa, aga nti buno buteekeddwa okuvaawo. Era bakira ababadde beekalakaasa ababadde mu mitwalo n'emitwalo okunoonyapuliriza amaloboozi gawulikise nga bakoowola omununuzi Donald Trump nti yandibadde ababeereramu n'ataddamu ebyo ebyokuteesa n'eggwanga erya Iran, wabula n'ayamba bayambi n'akuba ku mutwe abakulembeze ab'eggwanga lino munda mu ggwanga erya Iran. Olwo emirembe ne gimala gikomawo egyali gye beesambye okufaanana Nasirwe yeesambye engalabi. Kakati musajja mukulu ono Pahlavi asinzidde mu ggwanga erya Germany mu kibuga Munich n'ategeeza nti ekiseera kituuse obukulembeze bw'eggwanga erya Iran bukyukiremu ddala, nga tebukyuka lwakubanga bulina okukyuka, wabula baddireyo ddala ku nnono okusingawo luno bakulemberwa bano abayaaye era abayise bayaaye, nti ekiseera kitaawe we yabeererawo n'amala amaamulwako kuba omusajja ono w'obukulembeze obwo bwali wansi bw'Abamerika, ng'awuliriza nnyo Abamerika era nga nabo bamuwuliriramu. Kakati ebyogerwa biraga nti ne bw'olaba Donald Trump asukumbiza obukulembeze obwa Ayatollah okuvaawo kwabwo kwe kugenda okubeera okw'omugaso eri demokrasiya n'enfuga ennungi okudda mu kyondo kya Buwarabu mu nsi eyo eya Iran kuteekeddwa kuvaawo. Afeebereza kuba nti omwana ono oba omusajja ono musajja mukulu kaakano eri mu myaka eyo 6 nti ono obukulembeze bwe buyinza okugasa nnyo, wabula Donald Trump yawulirako ng'aga nti kale newankubadde ng'abantu bayinza okuba nga bamwagadde era bamwagala nga bw'olaba kakati emitwalo n'emitwalo egyakuŋŋaanye mu mawanga ag'enjawulo bamale beekalakaasa wamu n'abali eka mu ggwanga erya Iran, naye aga nti tamanyi oba abantu banaamwagala nga Amerika bwe yandyagadde bamwagale kubanga amaze ebbanga ddene ng'ali mu buwaŋŋanguse. Ne muwala we naawuliddwa ng'ala nti obukulembeze bwa kitaawe bwe bumala buddawo ensi oba eggwanga erya Iran ligenda kuba n'emirembe. Kale nno bonna abeekalakaasizza munaattu babadde mu kaweefube y'omu ow'okulaba ng'obukulembeze buno bukyuka mu ggwanga erya Iran. Kati ng'eyo ebigambo gye bikutte olaba Donald Trump yakisinyizaako erinnya, bakira nabo bakijuliza bano abeekalakaasi. Nkubuulidde amawanga ag'enjawulo agasinziddwamu okwekalakaasa kuno gali mu Europe nga bano bawulirwa nga bagaa nti mu butuufu obukulembeze busaanye bukyukemu nga Donald Trump bwe yagambye, naye kigenda kuba kya mugaso nnyo singa tadda mu fulufutto n'eddoyidoyi olw'okudda mu kuteesa n'ab'eggwanga erya Iran. Kale n'ebigambo bwe bityo bwe biwulikise. Eno basindika Gerald Ford already Lincoln gyeri, kakati laba ate okwekalakaasa bwe kuba luseewo. Aboogera boogedde abanoonyereza ab'enjawulo tebagaa nti okwekalakaasa kuli okwavudde oba okubadde mu ggwanga erya Iran abantu abali mu mutwalo mulamba be baakusuulamu oba bwe baalugulamu obulamu, nga kakati bano nabo baagala bagatteko balage obutali bumativu olw'abantu abo abattibwa. Jjukira Donald Trump n'eggwanga erya Amerika baali baagalidde kuyingirira awo nga bagaa nti ekinaagolola Ayatollah ettumba naddala mu kutta abantu kwe kumuggyako n'okumukuba n'abantu ne baddamu ne beeyagala. Kyokka onojjukira nti ne gavumenti ya Iran newankubadde tekkiriza muwendo mutuufu gwogerwa nti guli eyo mu mitwalo n'emitwalo egy'abantu abafudde n'abasibiddwa, yo yakkirizaako 3,000 zokka, anti ye abantu 3,000 bo tuteekeddwa okuba nga twabatta wakati mu kukiteeka ku ggwanga erya Amerika n'eggwanga erya Isirayiri nti bano be bavunaanyizibwa ku bantu abafudde munda mu ggwanga erya Iran kubanga be babadde babateekamu opika ne babawagawaga buli kaseera nga baagala babeeko we balabira nti olunyampa lwe bayingirira awo balyoke balumbe gavumenti y'eggwanga erya Iran. Ebigambo byebyo
mu Iran tebinnaba kuggwayo era tebinnawooma bulungi wabula tujja kuba tugenda tubyetegereza tulabe gwe wamma bwe tuyinza okwongera okutegeereza ku nsonga nga zino. Abange muli mutya mwenna abawuliriza nyongera obbaaniriza ate n'obbabuuzaako yonna gy'osinziira okuwuliriza rediyo y'abeene eno.